Emirundi mingi abakyala senga bafuna okusomoozebwa oba ne bafuna break up mu relationship yonna gye baba balina n'omusajja. Mikwano gyabwe abawala abalala abakyala abalala bamanyi bagamba nti mukyala tula wansi kola ssente zo abasajja banajja. Byo bigamba abakyala bye batera okugamba abakyala bannaabwe. Naye nkusaba olabe omukyalo ono kyagamba. So I'm just sitting here trying to understand why I look this good and I am this single. Like, I have my own money, I have my own mind, I have my own business, but I don't have my own man. Like, help! Omukyalo ono agamba alina ssente, alabika bulungi, alina business ye, alina mind ye. Naye yeebuuza lwaki abasajja tebamulowoozaako. Kino kye kibeerawo era kigenda kubeerawo ne mu biseera bingi nnyo ebiddako, naddala eri abakyala abamanyi oba abalowooza nti singa babuuzibwa what do you bring to the table, bagenda tugamba nti balina ssente zaabwe, balina amamotoka gaabwe, bazimba ennyumba zaabwe, balina businesses zaabwe, balabika bulungi, bali independent ng'omukyalo ono bw'agamba. Ekituukawo singa okola ssente n'ofuuka omukyala omugagga alina ssente obulungi, njagala okijjukire nti bw'obeera wano oba tokyayagala basajja bali wansi wo, omukyala yenna bw'afuna ssente n'afuuka omugagga oba n'aba ng'ali financially stable, tayagala kuwuliriza ku kintu kiyitibwa musajja mwavu. Kitegeeza bw'oba oli wano nga gwe omukyala financially, bano abasajja bonna abakuli wansi tokyabaagala. Actually toyagala nabbawuliza, toyagala baku approaching, oyagala basajja bali ku level yo oba bakusingako. Ekyo abakyala mukimanyi bulungi, ate n'abasajja tukimanyi. Kitegeeza ki? Nti osigazza bano abasajja abali ku level yo n'abana abasajja abali waggulu. Naye abasajja bano abali ku level yo n'abali waggulu wo, bo basigazza abakazi bonna n'abakuli wansi, bo tebabalinaako buzibu, basobola obbaagala as long as balina qualities abasajja abo ze baba baagala mu mukyala. Kitegeeza ki? Kyolina bakirina. Olina ssente n'omusajja ali ku level yo azirina. Olina ssente n'omusajja akusinga ssente azirina, n'olwekyo teyeetaaga ssente zo. Your money is nothing to a man who makes money. Okitegeera? It is nothing to a man who has money, because already gwe kyolina omusajja oyo akirina. N'olwekyo kye yeetaaga mu mukyala yenna gye mirembe, peace of mind. Mukyala kyagenda okuwa peace of mind, ye mukyala asobola okubeera submissive, ye mukyala asobola okubeera cooperative, ye mukyala ali friendly, ye mukyala alina attitude ennungi oba alina personality ennungi, ye mukyala ali fit, ye mukyala agenda okugondera n'okuwuliriza omusajja oyo. Kitegeeza ye mukyala agenda okuwa omusajja oyo emirembe. Omukyala oyo chances are high asobola n'okufumba, asobola okurunninga amaka bulungi. N'olwekyo gwe bw'oba kyolina kyokka ze ssente ne businesses zo, abasajja bano b'oyagala tebagenda kulowoozaako, kubanga balina abawala abalala bangi ab'okutunulako, ate ng'abamu bakusinga n'obulungi, abamu bakusinga empisa, bakusinga n'okulabika obulungi, like in terms of body. Okitegeera? Bakola by'otasobola kukola, basobola okufumba, basobola okukiliininga ebyo abawala b'ennaku zino bye balabanga,
ebya wansi basobola okuwa omusajja emirembe. So gwe omukyala yenna alowooza nti abasajja beetaaga sente zo, kola sente naye nsaba okimanye nti bwe banaatuuka mu kwagala okulonda mukyala ki gwe babeera naye, abasajja b'oyagala balina options nnyingi. Basobola okuwasa omukazi atalina yadde sente yadde 10 naye ng'asobola obbawa emirembe kubanga balina sente already ezimulabirira n'ezikyusa obulamu bwe. N'olwekyo nze kyendowooza abakyala mwandikitegedde nti okola sente, okufuna degree biyamba gwe ng'omuntu, naddala bw'oba nga tonnafuna maka, bikuyamba okuyita mu bulamu obw'ensi eno, bikuyamba gwe okufuna obulamu obulungi obwetuusaako nga tonnafuna muntu akukwasisaako. Naye omusajja anoonya omukyala ow'okuwasa, omusajja oyo ng'ali serious, omusajja amanye ekitiibwa kye, omusajja ali financially okay, okitegeera, omusajja amanyi value gy'alina mu bulamu bw'ensi eno. Oyo omusajja sente zo tezirina makulu mu maaso ge kubanga omusajja oyo already sente azirina, amanyi ne bwe bazikola. Abasajja be mwagala okwa-attractinga nga mulina sente mu abakyala already bazirina. Ku mirimu babeerayo ne babeera mu board meetings ne bakola businesses zaabwe bazikola n'abasajja, babeera mu kulwanagana okuli financial n'abasajja. Kitegeeza omusajja oyo ayagala dde ewaka ng'asisinkanayo mirembe, so tasisinkanayo muntu awulira nti amwenkana. No, omukyala ono muwulidde agamba I have my own mind. Kitegeeza alinga agamba nsobola okwesalirawo. Nsobola okwesalirawo. In other words, ndi independent. If you are independent, be independent forever. Be alone. Why do you need a man? You don't need a man. You are independent. Men need women who believe they are not independent. They need these men. So if you are independent, you need no one. Be alone. Bw'oba osobola okukola okusalawo okukwo, naturally omusajja yatondebwa ng'alina kuba leader in a relationship. Okuva ku ntandikwa y'ensi eno omusajja alina kuba leader. Kitegeeza omukyala alina kuba follower. Era omusajja yenna alina good things, everything going on in his life. Okitegeera akimanyi obuvunaanyizibwa bwe mu maka kubeera mukulembeze. Abasigadde bonna kabeera abaana, omukyala abeera omukulembeze, omukyala naddako, then abaana ne bagoberera. That's a man who knows his value. Such a man yeetaaga omukyala agenda okuba nga asobola okumugoberera. So gwe ng'omukyala alina sente, ezo qualities ez'omukyala asobola okugoberera omwami ozirina oba. Omukyala yenna ng'olina sente osobola okwa-attractinga abalenzi oba abavubuka abatannasobola kukyusa bulamu bwabwe, abatannamanya value yaabwe mu nsi, abatannamanya papasi yaabwe, kiki kye balina kukola nakutuuka ku lubirirwa byabwe. Gwe omukyala alina sente osobola okwa-attractinga abalenzi bwe batyo. Naye nkukakasa bw'oba qualities ziri tozirina, era nabo bajja kulekawo, because omusajja yatondebwa kuba musajja. Ne bw'aba embeera tennatereera kufuna sente na kukola mu nsi okubeerwako omuntu ayenyumirizibwamu, ekiseera bwe kinaatuuka n'akituukako ajja kuba values ze yeetaaga, ebintu bye yeetaaga mu mukyala bijja sigala bye bimu. Sente, degree, businesses z'osetinze up nga gwe omukyala ziyamba gwe. Yes. It doesn't matter what women think, but this is the truth. This is the reality. Kyovola babanji mufunye mugambye, nze mpulira nnyo abakyala nga bagamba abakisajja ennaku zino nabo baagala bakazi bakozeeko balina kasente.
Okay. Bw'oba kyolina ssente zokka, tolina values nungi, tolina personality nungi, tolina character nungi. Nga kyolina ze ssente zokka gwe ng'omukyala. N'oyo omusajja gw'olowooza nti ayagala mukazi akozeemu agenda kukuleka. Ekyo nkikulayirira ajja kukuleka. Because ekitonde ekisajja kyatondebwa agenda kukola. Mu lusuku Edeni Katonda ng'awa ebibonerezo yagamba Adamu, muntu yozo mwono jange ekyokulya. Ekyo kuva ku ntandikwa yansi Katonda yakiwaffe abasajja. Ffe tunoonyeza family zaffe ekyokulya. It's our pride. Gw'omukyala Katonda n'akuwa naawe ebibonerezo ebyo omwali ekyokuzaala okuyita mu bulumi. Kitegeeza gwe Katonda yakuwa ekyokunakyalinga. Okunoonya ensimbi tekwali kuko, but because of waves n'ebintu ebikyuse ne modernization yonna, today you got abakyala bafuna omukisa to look for money. It wasn't your responsibility. Kuva ku ntandikwa omusajja yanoonyeza family ye. N'olwekyo tukimanyi bulungi ng'abasajja. That means you making money as a woman shouldn't make you feel like you can now be a man. Because a man was created differently, you were created differently. You were created for a different role, a man was created for another role. So, I made this video because nalavye aka video kano nengamba no. I have seen so many women, have this conversation online. Mumutima nengamba, actually even physically ntero kubalaba. Nengamba no. Let me just make a reaction to this video. Njibawe, ashitegeera. Yeah, I know some people may agree, others may not agree, but this is what I have to say. Kweno video, ashitegeera. Ne kwaba abakyala ababeerayo eyo ne bagamba abasajja baagala abakyala bakoze ku ssente kankole ssente zange abasajja be banaamanya. You will be like this woman many years to come ng'omaze okukola ssente zo ogenda kubeera nga bana ng'ono omukyala kubanga abasajja bonoonya bojja okuba ng'oyagala jjukira togenda kuba ng'oyagala baavu. Abasajja abo balina abakazi abalala bangi nnyo ab'okulondako ate nga kye banoonya abakazi oba oli awo gye bali abakusinga n'okulabika obulungi abakusinga empisa abalina omusajja oyo bye yeetaaga. So think about it. As you make money as a woman, better ready to also develop the other qualities. The other qualities. Be submissive, be cooperative, be friendly, have a good personality, be fit if you can, like olabike bulungi. Okitegeera? Yes. Ne birala abasajja bye banoonya, because that's something we can talk about later. Buli lw'okola ssente ng'omukyala chances z'okwa-attractinga the wrong men, because of course they will come nga bagala ssente zo. Actually omukyala alina ssente ogenda ku-attractinga abasajja bagenda okwebaka naawe, naddala bw'obanga olina ssente ng'ate olabika bulungi ogenda ku-attractinga abasajja bagala okwebaka naawe. Naye senga batunulira personality yo nga ne character nga tebasobola bestandinga, bagenda just kubeera naawe kwebaka naawe ne tebagenda kukomitinga, tebagenda kutakinga relationship to another level because tebasobola kugumiikiriza abasajja gye bataaga mirembe. Thank you.